Buli mwaka bana Rotary okoto y'eggwanga lyonna beta Emisinde ejja Rotary Cancer Run gino nga gitegekebwa n'ekigendererwa ekyokusonda ensimbi okulwanyisa ekirwadde ekya Kkookolo. Emisinde gino gigenda kubeera mu nnaku z'omwezi 27 omwezi ogujja ku kisaawe Kololo era Unilever egenda kuteekamu obukadde 13 obw'ensimbi za Uganda. Amyuka ssentebe w'olukiiko olutegeeza olw'emisinde gino agamba basuubira okufuna ensimbi ezisoba mu 200 era akubiriza Bannayuganda okwongera okugula obujoozi. So our focus for 2023 is and has been, like it was, raising money towards the construction and the completion of the bunkers. Like I did mention, we need about 13 billion Uganda shillings, 13.8 billion Uganda shillings. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, Mbarara, Soroti, Gulu, Arua, Mbale, tujja kuba nga tusobola okudduka mu bifo ebyo bye njogeddeko. Ngutuukira mu budde bwe bumu era ng'omulama guli gwe gumu, tudduka nga tuzzaamu essuubi. Emmanuel Kabugo omukungu wa Unilever agamba ekigendererwa kyabwe kyakuyambako okulwanyisa ekirwadde ekya Kkookolo. Ono agamba guno omulundi gwakubiri nga bateeka ensimbi mu misinde gino ng'omwaka ogwedde bateekamu obukadde 10. Batubuulira abasawo nti prevention is better, okuba okwegendereza kusinga okujjanjaba. So kwe kubanga leero tusazeewo ne tujja twegatte kwogo omulamwa kodi eddoboozi erikubiza Bannayuganda okumanya nti kansa ddala waali atta ate nga wakabenje naye ng'ate asobola okwewalika. We began this journey last year, and last year we came in with 10 million shillings. However, through the year we have worked with Rotary to just understand how big is the need. And this year we've come in bigger and stronger. Emisinde gy'omwaka guno gigenda kubeera gya mulundi gwa 12 era ensimbi ez'omu buwumbi 4 ze zaakuŋŋaanyizibwa wabula ng'obuwumbi 14 bwe bwetaagibwa. Nga tugenzeeko mu